teri kintu kirungi ku nsi kuno nga kutambula na mukyala mufumbo. Kale nze ne Maggie twalaba mikwano nga tannafumbirwa naye nga nali sikumanyi naye nkyakugamba tutambula ne Maggie nambuulirira kale nawakubadde kati siri mufumbo naye nkyalina njogereza okitegeera kati nampaaga amagezi engeri gyakumyemu taata enju Maggie ambuulirira buli wetutambula ino nga naye kulo kino wano Tereza nange aga amagezi genneetaaga mu bufumbo nentuuka nemukuuma omwami nga Maggie wakuumye taata enju kwegamba tannaba kukuwasa kutongoza naye ng'agenda kukuwasa kati Maggie ali mu kutendeka akutereeze mu ntambula y'obufumbo ate kakati ataawo nkwagadde nkusanyukiddeko Margaret agenda kukuyamba akuba buli magezi amalungi ag'obufumbo era muntu yeetaaga munne ambuulirira Margaret agenda kutetenkanya embeera z'obufumbo zonna ojja kugenda okutuuka mu bufumbo ng'oli kiraasi nje nkisanyukidde kale munne bulijjo bye mbadde nkulowooleza bye mbadde nkusuubiramu nga si byebyo era omuzungu yagamba ekitabo oyinza okitunuulira n'otamanya biri munda ekyo kyennyini munnange bwentyo naye kati era kasita munnaye mukwano gwawe mubeere munnange nga mukwatagana omuyambeko naye kubanga kati ekiriwo naye ate bw'ajja ewuweeyo n'alwayo munnaye bba taba musanyufu omugambanga n'ayanguwangako n'akomawo ewaka otegedde mwana wange kale nze mbasanyukiddeko bambi Margaret ajja kukuyamba talina buzibu kituufu kyekyo nange mwekutteko nga bwe mweyongera n'okusaba Kamigisha wanje maama jangu wamma weekankanya eno olinga akubiddwa enkuba okuze gundi gwe owulira nga tewulira bulungi jangu ngambe ogende mu ddwaliro